Ennaku 11 zokka ezibulayo okutuuka ku lunaku olw'abalwanyi. Bangi ku balwanyi abanaalukuza abakyaliwo bawummula amagye era nga baakuutirwa okubeera ekyokulabirako mu bawanayinki ngamba mufe abantu ba bulijjo. Mwattu nno mu bano mwe muli ne Meeja General Wasswa bali Kalege. Abafamire y'omulwanyi Wile Luwagga bakimussaako nti yawamba era n'atwala ettaka lya kitaabwe bwe baali mu lutalo olwanunula Uganda. Apollo Ssemuddo omutabani omukulu agamba nti General Wasswa yalema wadde akajiiko k'ettaka yagaana okukabawa. Kyokka mbu nga lyonna lyali lya kitaabwe. Tuyina kye tulinako byonna yagamba taliri kugira kusala wano kuba kudda wano. Byonna byonna ettaka lyonna yali wamba. Tetulina amayumba agaaliko baagakoona mu lutalo. Okyeba era twagenda boodi yonna twagituusa amayumba we gaali ne tugiragawo enzizi buli kimu kyonna. Takkiriza tulinnye ku ttaka kuli. Owaayi kale abo bagundi bannabakoba gundi ze tugenzeemu ezikwatagana n'ebyamataka okusinga twagenda kwawo ku High Court wonna tugenda mu ofiisi ezikwatagana n'ebyamataka okusinga naye nga minisita nga Mayanja wadde tebannaba kutuukayo kubanga wadde era tulina busobozi bwe tuyinza kubafuna nga omanyi nti kati tulina wegamba nti oba naagira tuyinza kukola gundi wegamba engeri gye tuba nti tufunye okubonaabona okwenjawulo nti kati n'okutambula obutambuzi tutambudde ne tuba nga tukoye naye ng'ate ettaka lyaffe. Kale owulidde? Bamulekwa bonna kumpi bali mu maziga ga jjulujjulo. Bangi balowooza nti ettaka lya kitaabwe lyandinunulwa ng'eggwanga likuzaama enunula. Moses Kiggundu y'omu ku baana b'omulwanyi Luwagga ogamba nti tulina obulumi bungi. Taata waffe yali mukozi ate yali mulwanyi naye n'afa ng'entalo zinaatera okuggwa 85 awo ng'etandika. Ne bajja ne bamunona ne bamutta nga bamuteebereza nti abadde ku sayidi y'eno nga baayitanga oba nga abayeekera. Kati taata waffe bwe yafa ebintu bye byonna ebisinga byatwalibwa naye yalina ettaka eryo kubanga kwe yalimiranga emmere kwaliko faamu, kwaliko akasomero, kwaliko senta, ng'ebintu ebyo abikoze biyambe abaana be kuba ffe twali bato. Bwe yafa bamaama baffe ne badduka buli omu n'akwata abaana be n'adduka. Tugenda okudda ng'ettaka lyaffe omwami oyo Wasswa bali Kalege ng'aliwambye era yaleeta asangako amagye nga bataddeko butenti bw'amagye. Kati nga babuuza kiki nti ettaka omusirikale yalitwala agamba ettaka lirye. ogamba bw'omuweza emyaka 18 olwo mutandika okwerwanako kyokka ng'akatego kangi kati olwo. So ne tutandika okulaba nga twerwanako naye ne bakadde baffe abamu nga batya biseera ebyo twakava mu ntalo nga buli omu atya. Kati ffe bwe twasalawo tutandika okutambuza ensonga ezo ne bagamba tulina osooka okuweza emyaka 18. Ekirungi nti twasobola okuweza emyaka egyo ne tugenda twagendako dda Emityana nga balaga nti ebintu byaliyo taata waffe ekituufu n'ekyapa kyaliwo na buli kimu. Kati ne tutandikira awo okugoba ebintu okuzzaawo ekyapa kya muzeeyi waffe. Kati ne tuddayo ne tubitambuza byonna ne ku minisitule entebe byonna nga gye biri era ne kati likodi gye ziri. Kati oluvannyuma ne batugamba tugende twerule empenda z'ettaka. Mwami oyo Wasswa yakwata abaseveya na yali agenda bakuba kibooko naye n'abafukamiza n'abagamba munneegayirire ffe twalwana tufune amataka era ettaka nalifuna.
kati teri muntu asaanye kudda wano kuntiisatiisa nga nti ettaka simanya lya muntu eyafa. Oli oba yafa, ffe tuli balamu, tulina okubaako bye tufuna. Abalinga bano ng'abaana b'abalwanyi bangi nnyo, kyokka tebalina bwogerero. Ebintu byabwe byatwalibwa, byawambibwa, kyokka ng'abaasigalawo baalemwa okubinunula. Bya Robert Mutebi ne Yasin Chikoyo, Salt TV, Omunnyo.